luyingidde olunaku olwokubiri ng'abasuubuzi abatunda engoye beekalakaasa nga bawakanya gavumenti okubateekako omusolo ogwa kiro ku ngoye eziva e China. Abasuubuzi ku bizimbe ebyenjawulo basazeewo okuggalawo amaduuka gaabwe ne batuula ku mbalaza era ne bawera nti si baakugulawo okutuusa nga gavumenti ekoze ku nsonga zaabwe. Omusolo gwe baaleeseewo ogwa kiro bakama bafuba nga bafunye obuzibu bw'ogwo omusolo gwa kiro nange ndi mukozi. Omuntu amaze emyezi n'emyezi nga tafuna bintu ne mu dduuka okuligula mulala tolina kugenda kutunda naye noweanoga nti kangula fazali fune ekirala nakola ki kyena aliisa abaana kale noliraba lyetukoleramu naye olwatutuusa oteeka wano ku street omusolo mungi. Abakuumaddembe bakyagumbye ku bizimbe bino okukakasa nti teri musuubuzi atwalira amateeka mu ngalo. Amaduuka agamu gasazeewo okuggalawo nga bagamba nti omwezi guweddeko nga balina okusasula ssente z'obupangisa wabula balaajanidde gavumenti okutunula mu musolo ogwateekebwawo ku ngoye zaabwe. Buli muntu yenna asuubula ng'asuubula China ng'aleeta ebintu nga biyingiza mu ggwanga edduuka lye likyali luggale olw'ensonga amanyi akazita ak'amaanyi URA keyatutaddeko. Amyuka omwogezi wa Kasiita Jemba Mulondo alina byalambuludde ku nsonga eno. Babasabye batuwa obudde tuggyeyo byo byonna ebiriyo ku bitundu 25 ku 10 eby'omusolo ebya import duty bo bagamba nti mugende maaso n'asatu naye obusuubuzi bwakuba kali kireeta nga 35 tafuna madde amagoba beziyateekamu zifa. Wabula Ian Ramanyiko omwogezi w'ekitongole kiwoozi ky'omusolo ekya URA ategeezezza nti beevumba akafubo n'ekibiina ekigatta abasuubuzi ekya Kasiita gye basobola okuyambamu abasuubuzi okwakendeeza ku musolo. Ng'okwogera bino yabadde akyaddeko ku kitebe kyaffe. Njaga kuweereza abasuubuzi essuubi nti olunaku lw'enkya oba Friday minisita ajja kuba amaze okubawandiikira ng'ategeeza kiki ekyavudde mu kafubo ako ke tubadde twogerako. Agamba nti baateesa n'abakasiita ne bakkaanya nti omusolo gwa kiro ku bintu ebitakolebwa wano mu Uganda ne basanga ng'ebintu 10.9 tebikolebwa wano era minisita n'abawabula nti ebintu ebitakolebwa wano bireme kuggyibwako omusolo ogwa kiro ng'ebyo ebikolebwa mu ggwanga ebitundu 10 bye bibeera biggyibwako omusolo gwa kiro. Abasuubuzi n'abakulembeze ne basigala nga beewuunya lwaki omusolo gwa kiro ogwo tezusooka kugenda ku bbali lwa nsonga za COVID. Agamba nti mu kafubo ke baabaddemu keetabiddwamu ab'amakolero abawano mu ggwanga abasuubuzi n'ebitongole ebirala ng'alambuludde ebimu ku ebyo ebyabaddemu. Minisita n'asaba nti ekyo kirina okugenda ku level ya East Africa kyembadde njogedde nti ewiiki emumala okudda eri abasuubuzi abategeeze oba kikirizibwa oba tekikirizibwa. Bena Nantale, Buyondo Williams ne David Tamale be bakusakidde eggulire lino Crab KD TV.